Gwe kasitola Bakyagulanyi ng'akutunuulidde mu ange eriwa ng'omanya oli muyani bamenye ku mpuuga Katikkiro Charles Peter labisa Breaking news mawulire hasi marungi eri saidi ya Gen Muhoozi Kayini Rugaba wetugirira saawa zineno His Excellency Robert Kyagulanyi yamazinda kubeera nga agwa mu ddiiru yaabwe n'abazungu gye baali bamuteze ndowooza olunaku lwalirwako sajjo video mwasobola okubanga muziraba abazungu lwe bamitinga His Excellency Robert Kyagulanyi naye nga byonna nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba naawe ogimpereka like wenkaso tambula katokere bonna bandyagadde okumanya kweno information naddala bana National Unity a platform abanauganda abagala enkyukakyuka hamusembere kuwanene kwatana subscribinga simanyi kikyolinda subscribinga wekate ku mukutu gwaffe guneno nakuhora leero waliwo information egenda maaso kubeera nga etambula nga balaga nti no His Excellency Robert Kyagulanyi naku abazungu abo bwe bagenda mu headquarters wali ekavule ku National Unity platform yasobola kubanga ategeera onagamba kino bano batume kubanga engeri gye bagiyamu mujukire bulungi kino Bobi Wine oba ekitebe kya National Unity platform eina gye bakolera meeting naye yabatuuza wabweru mu tent nga tayagala bayingire ekirabika bali bazze okubeera nga bakima information bamale bagisindikire omukulu Gen Muhoozi Kayini Rugaba lwaki njogera bwe batyo ina kubanga nkulaga ebifaananyi byabwe nga bali ne Muhoozi ani oyo muzungu yeefula president wa EU video yonna kanji kupulingire osoko girabe olire ne Sadaman Mukabe omukuba foot soldiers nga atabukira Gen Muhoozi sakulabe male kuletene bya Sewanyana mu maasa bano mubalaba abazungu bonna n'ababadde gulo ku kitebe wabere mu Uganda tabayagala bamuyita Robert Kyagulanyi Sentamu nkimanyi gatandika tejasi batava mu bazungu nkimanyi naye si musiru tasobola kuona ntalo 3 zonna naziggusa tunasoka ofuna obuyinza baffe tuyinayo okulwanyisa bano bannalumansi bampuuga babiki baganda baffe bennyini tunobalwanisa obutakola ki mpuliriza bulungi tasobola tekukwakola lutalo lw'abazungu lwaki akimanyi bategefu okuwagira yenna asobola okubenefitinga interest zaabwe ne waba munafaate kazirongazi bagenda siga nga bakyali mu beneficiaries nga bakyalina benefit mu gavumenti ebeerako mu Africa mpuliriza bulungi yekugamba yeffe bamu tetukyukanga emyaka 10 begaba mu UK lwabisiyaga yavumirira ebisiyaga bano abasiru akimanyi nti agenda gye bavuga mu Africa eryemu eddembe ly'obuntu liririmu lye bamanyi mu Africa ffe tulina kuzinagana mabina abasala tuzinagane n'abakazi bazinagane musajja ku musajja bye bamanyi babagamba nti bane wayo n'eddembe lisuka kuli okubanga tuzinagana kuyimagana tebabiwuliriza era bibasomedde eggulu babagambye ibulungi nti bano abazungu eva baba n'omukono guli date gukwata mu bbi ebbanga lye bamalango gwa mukono gwa bateguli exposed to the world bagukuma emyaka gyonna babakoseza nga bakulembeze ba Afrika okukozesa Abafirika okutta Abafirika bannaffe era ddagala ffe liva mu bula bali bakulembeze mu mukono omukyafu weguba nga teguli exposed tebagwejjako bye balaba Kagame kati Kagame bali mu mota mako kubanga bakimanyi ti Kagame ali exposed nti ensi emanyi mubi nenga te M23 Uganda bikyane mu bina mu bimanyi etuveeyo okategedde ono tebamunyegako bamanye demera butulimu kuyimagana kuzinagana kati omukulembeze waffe okulabisa ko tulabisa Museveni twongera kulabisa abazungu tumegwe muvujjirira yongera tusiba kutuwamba na kututta kyekyamwambaze sati ya Libya Lutaya nagana mu samiti yaabwe abalaga nti muwaseneza matefa tuwamba buwambe oba ntegerekeka mwana simanyi na kumanya bana abazungu si mikono gyaffe aguge mazima n'omukulembeze waffe tabaagala era abagamba buli wagenda mu samiti zabagamba stop paying for our blood kyabagamba nga buli kaseera mulekerawo osasulira okufa kwaffe byabagamba abamuloza musamba agenda kimayosene teri kibamuwa era teri n'omagenda kujja tulwanako ffe bannayuganda yeffe abagenda okwerwanako teri mulala oba ndayika bulungi teri agenda kujja tulwanirira yeffe bakaboni yeffe pulani ebbi ku nsonga ya muganda waffe Alan Sewanyana waliwo abangambye nnuwa mutwe Alan Sewanyana lwaki tafulumamuko kino ekintu kya mirundi ebiri era bannange Alan Sewanyana bw'afuluma n'atadda kibanga ekiraga nti ddala omusango yaguzza kwegamba guno omuguwa guliko ebitutwa bibiri either way yonna gumutuga naye ebintu bya Alan bino mujjukire bulungi Alan yali ayagala okuvuganya ku ntebe y'amagogo abantu abamu ito ebadde saagala bigenda mu nnyo deep naye ekintu kya Alan Sewanyana nze mpaka kati
Nchebuuza ensonga yateekesa Alan Ssewanyana ku keesi ya Sseggirinya eyo. Kubanga their target was Sseggirinya, not Alan Ssewanyana. Target ya state musango ogwo yali ya Sseggirinya. Alan Ssewanyana baali bamugattako bugasi kumukookerako bati. Naye era bw'otunulira factors ne weebuuza ki ekyandireetedde Alan Ssewanyana omugatta ku mugenzi Honorable Sseggirinya Muhammad ku keesi eyo. Kozera Alan ne Sseggirinya si be baali ab'omukwano ennyo. Ebyaddala. Era omukwano gwa Honorable Sseggirinya Muhammad ne Alan Ssewanyana gutandika wano bali mu parliament. Omunnyinnyitivu gutandika wano bali mu parliament. Naye ogenda ne weebuuza n'ogamba nti kiki ekireetera Alan Ssewanyana okujja omuteeka ku keesi eno. Nze I think either Anita Amongo n'omwami we Magogo, kubanga Alan Ssewanyana oyo ye ya exposing Magogo mu issues za FIFA tickets World Cup oyo bayali luddawa. Muzijukize mwali World Cup oyo Magogo mwe yatundira ticket. Olwo ticket ze baagaba nga zigenda kutwala banna Uganda for free abamu ndowooza oba bakungu eno mu kitongole kya FIFA. Magogo ticket sezo nazitunda. Omuntu yazikusa ensonga ezo yali Alan Ssewanyana. Era discussion eyo nejja ne ku floor ya parliament. Alan Ssewanyana era yali yegwanyiza okubeera FIFA president. Kati I think embetebezi eri ku Alan Ssewanyana eyinza okuba erimu Anita Amongo emabega. World Cup Brazil webale kubeera mu kirasi mwana wa mama. Njagala nnyo baganda bange abanzijukiza bati kwana ffe buno bwongo munnango olusi twerabira. Katulaba nkuleetera logiki ali emabega wa Alan Ssewanyana. Lwaki Alan Ssewanyana atuuka okugattibwa ku keesi eyo? Kati nze I think omutwe omukulu oguli emabega wa Alan ye Magogo. Ate ffenna tumanyi Magogo backup agijjawa. Nkakuddiremu olwaleero firimu zizo nazo laba ku Alan Ssewanyana alina okuba nga azipika emabega ye Magogo. Nkugambe bano abasajja basigala n'akakuku ku mutima. Alan yalabisa Magogo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.